Waddemu bali banga babasse. Bw'otema barada bebuni yararesi. Kubanga amaze okulaga obubonero obuliraga ng'alitera okudda. Odawuta dokwanisa itoduuna nyinetanu itoduuta sibe yapinisa bomuno. N'emirembe gino okuggwaawo. Kedatuli onudaddawunu. Ne yeekaalu eri eyazimbibwa Suleymaani kiseera kiwe erikubirwa. Tono yeekaalu gyedalabu Suleymaani odduku ewuwoli bebetulo ne Saino kubanga baamubuuza. Naraponinisi. N'atandika obbalaga obubonero. Abudokwanisa gaito denikinkesanyi neta. Yabalaga obubonero butaano. Abutodi kesanyi neta akanyi. Ng'agamba nti obwo muli bulaba nga buli mu nsi. Abotema biwande sunda gyasitoma akwapo. Mumanyanga nga n'atera okukomawo. Abotema be kotodokwanisa ijene be yapenga bonguni. Yayogera ku ntalo. Abunesine nukamana kedijisine. Mu mawanga. Tomatekerine. N'aga nti eggwanga liri tabaala eggwanga. Balabe bunatekera suro kinatekere. N'ayogera ku musiso okukankanya olukalu n'ennyanja. Abunesine nukamana kedamara na akwapo. N'ayogera ku kawumpuli. Soda inera ade kasine. Nga z'endwadde zitawonyezeka. Ade kasine numamenga leunete. N'ayogera ku njala eriba mu bitundu ebitali bimu mu nsi yonna. Sokonda ineri bela retengele bunajeona akwapinikiere. Ekyokutaano n'alyoka ayogera bw'ati. Dana kainta botema kwa nata. Nti ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja. Binabi ndalwi pulwe ngala keputa bunere. Ako ke kabonero akokutaano. Nesa nyine tena ikanyeta. Naye Mukama waffe agenda okwogera ekigambo ekyo. Konyelo sajja kaitu okainira kiroto nyine. Njagala gwe omuntu wa Katonda awuliriza enjiri eno obo mutume Kaswabuli weetegereze kye twogera. Akotongo jetu na last bali pupe enjiri lola ina kita yake akaswabuli apupangicha kinwe nerasho. Kubanze kye twebaliza muze Kaswabuli. Nara isibore ni mala ase yake akaswabuli. Era ensonga lwaki tumwenyumirizaamu nnyo. Libore ni woloboboto saneje inesino yi. Mu ekyo kye yaweebwa. Tomanyi na pono ina kina inesi. Akuyigiriza ng'aviira ddala ku nsibuko yakyo. Isichana kinesi jonye utakiruto mo susutuke. Bwe kiba kya bwa Katonda. Arera ina alasu bali. Akikuyigiriza ng'ava ku nsibuko yakyo. Isichana kino nye utakiruto mo susutuke. Ate bwe kiba nga kyava eri Sitaani. Darara ibenye utaleja isatani. Ekyo nakyo akikuyigiriza okuva ku nsibuko yakyo. Nyenda kirishana kinesi jo alem tuto susutuke alaije. N'okkiriza ng'otegedde. Doja yuno misikite. Ate oba n'ogaana okukkiriza naye era ng'otegedde. Dara doja igira yuno konyo daute ja jeno. Kale n'obeera mujeemu mulungi. Oja oraundo kwa nijo yeni yatemasibeni yeni mengerana konyo jenute. Olw'ensonga eyo. Anwangu no. Muze Kaswabuli atuyigiriza nga atujjira ddala ku nsibuko y'ekintu ekyo. Besiani kinisa yake akaswabuli onye utakiruto mosusutu ni bora ngini. Baasi Mukama waffe alese abatume. Ajalake yake. Nabo abategeezezza. Etije nikikesi. Akabonero akokutaano. Ayanyu natana ikanyatana. Yagamba nti ne bannabbi bangi ab'obulimba. Abotema benabi ndalwe polwe ngalaka. Balijja. Iputa bunere. Balikyamya bangi. Iputa itapare lwepo. Yagamba bangi. Abotema lwepo. Naye okujja kwabwe. Konyabunere keche. Ekigendererwa kyabwe. Aloskineto keche. Kukyamya bantu ba Katonda ate nga nabo bangi nnyo. Aitapare tunga lwasubana ati pubo kesi danoi. Babateeke mu makubo gaabwe ag'enjawulo. Igwe kisi tomoroti ni kesi lwegelegela. Ako ke kabonero akokutaano Mukama waffe ke yayogerako. Nine sanyu netana ikainta nabwaja kaitu wakinerite. Agenda okwogera ebigambo bino. Elos nesanya rakironu. Ng'amadiini agaliwo olwaleero mu nsi. Ebidini luka paneji astoma akwa. Tewali ddiini n'emu. Amame dinare. Okutandikira ku ddiini enkulu. Anyuna neje dina la poloni. Teyaliiwo. Amame. Neddako. Nungole letu pakiti da. Neddako. Letu pakiti da. Bwe njogera ku madiini. Enera ngano kamano wake didini. Ng'ambe ye eddiini yo gy'olimu gye ng'amba. Enera ngedini koni ngole jeje toma. Mukama waffe ogamba nti ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja. Ejaka tokate madbe nabinda lwe pulwe ngala keputa nyunu. Eyo eddiini gy'olimu teyaliiwo. Edini ngone lijeje toma amame. Ekyo njagala okyetegereze muganda wange. Akotongo ja ngichunu ngina joko chuti. Kikuwa omukisa okutegeera. Oyina kijarire nga jenu. Eddiini yo yatandika kiseera ki. Iwori bege utoredini koni. Oyina ekyawandiikibwa ekikunyweza. Jata je na wadi karini togogongti jo. Nga Mukama waffe yagyogerako. Babo ja kati okinerite ni kama oyina ekyawandiikibwa ekikunyweza mu ddiini gy'olimu. Jata jo ne wadi karini togogongti jo dini koni. Nga bannabbi baagirangako. Bapo tina bino limuto taro neruto dwara tuto nesi. Ekintu kyonna ky'olimu ekitaalangibwa bannabbi. Ibora kyarete jeje toma mami nabine dwarto si. Mukama waffe kyatayogerako. Na mama ja kati okineriteri. Muganda wange oli wazibu. Onacheka jejo ne posiki. Kikutwala wa. Aibeja yangare jo. Wulira. Opu. Buli kya bwa Katonda kyonna. Yeni bora kyale na alasubani. Ky'omanyi. Yeni jo. Ky'owulira. Yeni pupi jo. Ky'olaba. Yeni seseni jo. Ky'otamanyi. Yeni mamji jeni. Ky'otawulirangako. Yeni mamji puputo rida. Naye nga kya bwa Katonda. Konyoro orai na alasubani. Ye Katonda akinyweza n'ekyawandiikibwa. Itugogongo lasubani kedani wadika ere. Kubanga kyava mu kamwa ke. Nale nyeuta itukuke. Agambye nti ebiriwo. Babe nwejas kapani. Ebyaliwo. Nwajasi. N'ebyo ebiriwo kati. Keden nwejas kapani. N'ebyo ebigenda okujja. Kedangu
unda ne sabunere ye katonda abimanyi ejeni lasuban kati mukama katonda mu bwa katonda dokwa naja kati lasuban to manu lasuban ke yamanya abojen nti omuntu okuvalo yekyama wali mu lusuku Eden banyona apare tuwena laje to mama nikola Edeni bwe yava ku kutambulira ku kigambo mukama kye yamugamba na nyona nesa losenento makero tunabola lasuban olimo kinesi oluvannyuma n'awulira eddoboozi ly'omubi Setaani akauloira reporto le karodon Setaani ensi yakolimirwa aponi Kenya kwa era okuva omuntu teyaddeyo okulaba katonda anyuna ngini mambo etu nabo bongo kanyu lasuban bayibuli egambye nti amaaso gaabwe ne gazibuka bale bayibuli beyo potakesa konyo pokora yi amakulu gaakyo kiki nyake polo yabatonda nga bamuzibe abo asubitike so rasi mudukyoko si bwe kiri bwe kityo mamere ponongone ja maaso kyagazibuka akonye bana poto pokoros maaso kyagaziba akonye bana pono amaaso agaali galaba katonda g'obutuukirivu gaziba akonye ngonu arano alauna kama asesenta laso na pono rapake nai amaaso agalaba obubi ne gazibuka dokwa ngunu asesenta aroni sinisa pono pokora gwe nange ge tuyina kaakati ijoke dango ngunu ji ataroni kapani era amaaso gaffe ganyumirwa nnyo okulaba ekibi okusinga ekirungi be okakonye miela sare mina kristo na asesen bore na aroni tiane ekyo kyatandikira wali mu lusuku Eden enyo geuti ngina alaje to mama nikore Edeni kale mukama waffe n'alanga agweja kaitu kodolimo ng'alaga abatume tijeni kiti yakia obubonero obuliraga enkomerero ng'eritera okutuuka anyu neta nwepota etodu nebe yapudokwa na washadolun nkiddamu okiwulire ajenga bongo kino pupujo era nga nkwegayirira mu linnya lya mukama waffe Isa Masiya engai ti joto makero la jaka etokisa Masiya bw'oba okiwulidde bari puputi jo okirowoozeeko omomo olwo nno olyoke mukama akuwa okutegeera tetero lasbana ina kinijo ajina ramisi ngambye nti mukama waffe abango beja kaituoko akabonero ak'okutaano anyu neta na ikanyet yagamba nti ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja abotema bekiri nabenda lwipu engala kepota bunere balikyamya bangi bota itapare lwipu ne nkugamba donga limokinijo nti amadiini agaliwo olwaleero bidini lwejasi kapini gonna tegaaliwo kera mamete tegaaliwo amameti dini ningunu naye olwaleero ekyewuunyisa konyibore ni sumo kitilolo abali mu madiini ago munilo jaso dini ningunu bwe bawulira enjiri ya Isa Masiya epuputa enjiri la Isa Masiya bagamba nti mwe bannabbi ab'obulimba bayibuli beeyogerako bakasi be sinabi lwengala kalunire bayibuli kino nakyo kyetaaga okukitegeera mu bwangu nade koto ajenu ndo madipe wano mu Uganda muzehe Kaswabuli yayitibwa omu leto ma Uganda yeme yaki akaswabule nyarauti edopeti naye bayibuli ege nti bannabbi ab'obulimba bangi balijja konye bale bayibuli be inabili lwipulo engala keputa bunere ayimiridde ng'ali omu witness edopete ate abuulira enjiri y'oyo Isa eyalanga ekyo doje bo nisalimono kina enjiri ngola Isa la buti oli tije nangin ayayogera nti bannabbi ab'obulimba bangi balijja la bwinere binabili lwipulo engala keputa bunere oyo Isa ngoni Isa muzehe Kaswabuli gwabeerera omutume we nesa yaki akaswabule yaki naye bambi abakulembeze b'amadiini konye ngare ndoko lwidini ni bagamba abantu baabwe elimono kineti kesitungebe nti Kaswabuli ye nnabbi w'obulimba bekaswabuli nesenabile engalan ekyo nakyo kyennyini mwogera bulimba bengipengindi jasesainera engalo kubanga muzehe Kaswabuli ali omu nare yaki akaswabule redopeti naye Isa gwabeerera omutume konye ngonera Isa Masiya yaki yagamba nti bannabbi ab'obulimba bangi ebala bolimbe inabile lwipulo engalaka kati weegendereze gwali eyo ekudokwa ni dojo achioti joli jengina n'omukisa mu njiri eno n'obwo omutume Kaswabuli odumarere ntome njiri lola ina kita yaki akaswabuli ngamba gwe omuntu wa Katonda wenna awuliriza amalobozi ga Palisa FM abango jetu na alaswa nikiera lipupe porotolo la Palisa FM eno yenjiri mukama waffe gye yasuubiza lonese njiri labweja kaito kisumun kale yagisuubiza abu isumuniki bw'amala okwogera akabonero ak'okutaano eda onesa ineri atema anyunete na ikanyete ng'ategeeza abatume abaali bamubuuzizza ojaitije kini yake angundu engisto sinesi yali amaze obbaga nti mwe bajja kubatta babamalewo adawud alimokin keseba beta era reskero dauna bannabbi ab'obulimba bayingire bajje bangi nnyo opoti nabin lwengala kipunoi bakyamye abantu ba Katonda tutapase tungala subani naye nga bannabbi ab'obulimba batandise okukola ekyo konyegyo nagyo natani nabin lwengala kaswa mungine akabonero akasembayo abe anyu natana awasya yayogera n'agamba bw'ati abwine soda temari kwanata ne enjiri eno ebe kede enjiri lo yali yeeyogerako ye mwennyini enera nesume kamera keda nese lope kubanga ye yajjanga ekigambo kya Katonda nara nesa bo bala akirota la subani ye mwennyini ye yali enjiri nesa lope nesa re enjiri oyinza obutakitegeera chepaki mamji mpero amesiki enjiri kitegeeza amawulire amalungi agava eri Katonda enjiri todute be iye muto lwajoka kalwe pondosa neje la subani kati ye mwennyini yagamba nti nze mmere nnamu eva mu ggulu konye nesa lope abotema be yongenya matalwa be tala lwajo kisilwe pondosa baku omuntu anzikiriza nze itwene ni yuni yongo
agenda kulaba obulamu obutaggwaawo funa obulamu obutaggwaawo los adumu najara na mameda unu kakati kiyava agamba bw'ati nesabu nesote mara kwa nata ne enjiri eno ebekede enjiri lo yali yeesongamu ye mwennyini baje inera nesi kwano dode ododakine